Nkwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino ekirala eky'emboozi ya Betrayed by my leader eya musajja mukulu Major John Kazola. Ng'ennaku z'omwezi 15 Desemba 1998 musajja mukulu ono Obote yalayizibwa ku kifo ky'obwa pulezidenti bw'eggwanga lino erya Uganda. Museveni nga bwe yali asuubiza mu kusooka nti agenda mu Nsiko yakituukiriza ng'ennaku z'omwezi 6 February 1981. Waliwo okutulugunya abantu abaali ab'ekibiina ki UPM wabula yadde ng'abamu ku bannakibiina ki UPM abaali abakulembeze naddala baali tebamanyiko nti Museveni yagenze mu Nsiko. Era nga mazima gali nti Sekuritale General Bidandi Sali teekako kintu musoke banyiiga nnyo bwe baakizuula nti Museveni yagenze mu Nsiko nga tamaze kubategeezaako. Sekuritale w'abakyala mu UPM nga Aronda Kalema naye yagenda mu maaso n'okukwatibwa ng'ono gavumenti yali egamba nti yali adumira ekibinja ky'abakwata mmundu eky'omu kitundu eky'essingo era nti yalabibwako ng'afumbira musajja mukulu ono Museveni ku ffaamu ya Kaaya. Olwo ku yunivasite okutulugunya abawagizi ba UPM kweyongerera ddala era abavubuka b'ekibiina ki UPC abaali tebalabiddwako nga baali active nnyo naddala wansi wa Kampala District Commissioner obuvunaanyizibwa bwabwe bweyongerera ddala. Bano baatandikawo enkola eya Panda Girl ng'enkola eno yagenda maaso n'okutulugunyizibwamu abantu bangi. Nti olw'okuba nga abawagizi b'ekibiina ki UPM baalinga tebamanyikiddwa kwabeeranga kusaba busabe mutonzi DC wa Kampala okubeera nga takusongamu lunwe kuteebereza nti oli wa UPM oba NRA oba omuwagizi waabwe. Nti enkola eno eya Panda Girl omuntu gwe baasanganga gwe baateekangako kasita bamuteebereza. Nti abayizi bangi baakwatibwa abamu ne batwalibwa mu safe houses e Katikamu ne Namanve ng'abalala baabula tebaddamu kukubibwako kya mulubaale. Nti abo abaali ab'omukisa bo baasobola okuddanga kyokka nga baabeerangako n'ebiwundu ebyabeeranga bibatuusiddwako mu kubatulugunya. Tekaali kaseera ka bunkenke era gwe mulundi ogwasookera ddala musajja mukulu ono Kazola okulaba abayizi nga bakozesa pisito ku bannaabwe. Nti oluvannyuma b'ebyokwerinda baayibwa mu yunivasite eno nga bali mu kunoonya abakulembeze b'abayizi. Nti gavumenti yali tesobola kugenda maaso nakolagana n'abukulembeze butagiwagira. Tuwabula ekyembi abamu ku baamagye okugeza nga Bazili Olalo Okero bayambako Guild President Opiyo Oloya eyaliwo ekibiina ki DP okubeera nga adduka mbu waŋŋanguse. Nti amawanga mangi agali mu kukula gavumenti zitira ddala ebyobufuzi by'abayizi era nga bangi balwana nnyo okulaba nga abayizi abo babeera ku ludda lwa gavumenti. Musajja mukulu ono John Kazola agamba yali alina kazini we nga ye David Mirama. Mirama ono yali minisita wa entertainment mu University Hall era nga yali muwagizi wa UPC Lukulwe. Kigambibwa nti ono ye yawanga gavumenti ebimu ku ebyo ebikwata ku bayizi abaali tebawagira gavumenti eno bye baalinga bateekateeka okukola. Abayizi baabatulugunya naddala musajja mukulu Hannington Kaluhanga nti ate ye Kazola yasobola okubeera nga adduka neyekweka mu apartment ya sister we Loisi eyali ku South Street. Nti wabula kazini we David Mirama yava mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka gwa 2017. Mwalimu Musheshe eyaliko headboy ku Nyakashula School yatulugunyizibwa ebitagambika era n'asubwa omwaka mulamba nga tasoma. Rita Musoke ono yaliko chairperson wa Africa Hall yatwalibwa abantu abataategeerekeka mu kifo ekitaategeerekeka. Nti ate ye lecturer Beatrice Beteyo Kemigisha naye yawambibwa n'atwalibwa mu kifo ekitamanyikwa nga tebaddamu kumulaba. Nti olunaku lumu baali bamaliriza okusoma nga bagenda ku kyamisana. Joshua Mujenyi ye yali ava okubasomesa bw'atyo n'agenda ku flat ye. Nti bano babeera banaatera okutuuka ku Michelle Hall okubeera nga bafuna ekyemisana ne basanga nga abamagye beetoolodde ekizimbe. Bano baawulira nga bakwatiddwako nnyo nga balowooza nti Joshua akwatiddwa oba attiddwa. Nti wabula abamagye bano mu kubuuliriza ludda wa Mujenyi gy'ali abaabalagirira baabasindika ku Mujenyi Flats. Nti bano bwe baagendayo ne batamusangayo ne basalawo okweyongerayo ku Michelle Hall ng'eno Mujenyi yabalengera nga yali ku fule ey'okusatu waggulu. Olwabalaba ono yadduka amadala ng'adda wansi wabula abakkirira n'asanga abamagye abaali bambuka ne bamubuuza ludda wa Joshua Mujenyi gy'ali. Mujenyi kye yakola bano yabasongera waggulu
yene yeeyongera okutambula ng'akkirira amadaala ng'ayolekera ku Center for Continuing Education. Abayizi baali beeraliikiridde nga balowooza nti ono akwatiddwa era n'attibwa, wabula nga wayiseewo wiikisi eziwera omu ku lekikyala waabwe Muhammad Mamudani yabategeeza nga Mujenyi bwe yatuuse obulungi mu kibuga Nairobi eky'eggwanga ery'e Kenya. Nti wabula si kyangu okukkiriza, naye amazima gali nti yali ayagala Mujenyi ono attibwe yali muyizi awagira UPC. Nti wabula ate ye mukyala we Mary naye yatya okusigala mu flat gye baali babeera. Mu budde obw'ekiro yasalawo okubeera ng'asaba obuyambi ne bamukwatirako ebintu bye n'asalawo okusengukira ewa sisita we Naomi. Gono yali abeera ku Mary Stuart Hall. Kyamulekusaako ne Samu Nkoosi nabo be bamu ku baasigaza ebintu bya Mary ono yali mukyala wa Mujenyi. Nti wabweru wa campus ettemu lyali ligenda mu maaso n'okubeera nga lyeriisa nkooli era ng'abantu bangi baali bali mu kuttibwa. Abamu ku battibwa kwe kuli Honorable Professor Joseph Lulemenkuba Muhanji, gono yali mubaka akiikirira Bushenyi North. Nti ono baamutira ku luguudo lwa Kampala Masaka ng'ennaku z'omwezi 16 ogwokuna 1981. Lieutenant Colonel William Ndahendekire naye baamutira mu maaso g'abaana be ng'ali mu maka ge ag'eruwa Obujenje, ng'ono baamuttanga ennaku z'omwezi 15 Julayi wa 1981. Honorable George Bamutulaki ono yali mubaka akiikirira Kabalole North West, ono baamukubira ebyasi awo ku Kiseminti. Omulala eyattibwa ye Noah Mwesigenda nabo, ono yali Managing Director wa Uganda Data Services. Masembe Kabali ne Dola Ibanda be bamu ku bataalutonda. Ate ye omubaka wa Kazola nga Bernard Bazuba, ngono yali munnakibiina ki DP yasobola okudduka mu ggwanga. Nti wabula NRA bwe yatwala obuyinza, Kazola ono yasigala nga mukwano gwa Mujenyi eyali Secretary wa Bank of Uganda akaseera ako. Era nti Mujenyi ono yawanganya amawulire agaali ag'omugaso ng'agawa musajja mukulu ono Kazola bwe yali ng'ayingidde Paalamenti. Ate mukyala we Mary naye oluvannyuma yagenda mu Paalamenti ng'akiikirira abantu ba Nyabushozi. Musajja mukulu ono Joshua Mujenyi yafa mu mwaka gwa 2002 era nga Kazola y'omu ku baagenda okuziika mu kitundu ekya Kitwe Lukooni nga kisangibwa Luhama ku nsalo y'eggwanga erya Rwanda ne Uganda. President Museveni webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba, naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka, n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Zirubega Ibrahim Kasinga nkwebaza jogenda maaso n'okubeera ng'okwasaganyako kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale kozesa Hilltop View Hotel, pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. President Museveni mu kuziika kuno yatuuka kikeerezi era nga mukyala we Mugenzi Mary yali amaze okukola speech ye yaddamu okuba nga agikola buto. Nti mu speech ya musajja mukulu Museveni gye yawa yayogerera ebikankana Agustine Ruzindana eyali ssenkagale w'ekitongole ekya poliisi. Nti era omukolo gw'okusiika guno musajja mukulu ono Museveni n'agufuula katemba w'ebyobufuzi awatali kuteeka kitiibwa mu bafamire abaali bafiiriddwa. Nti wabula ebyembi mukyala we Mugenzi Mary Mujenyi oluvannyuma nga wayisa akaseera ate yatandika okudikampeininga musajja mukulu ono Kazola era ng'omulundi gumu baali ku mukolo mu kitundu eky'Embalala n'atandika okutegeeza abalonzi tebagezaako mmuza mu Paalamenti. Ekibinja ekyali eky'abawagizi ba UPM baatandika okubeera nga bakkakkana emirimu gyabwe tebakyagikola nga bwe baagikolanga teekako n'okweraga. Nti ekiseera ekyo abavubuka b'ekibiina ki UPC baali bafuuse kirala nga batulugunya abantu teekako n'okubaggyako ssente. Nti olunaku lumu
Kazola baamutegeeza nti ku lukalala okuli amannya g'abantu abagenda okuttibwa naye kwali. Ono yali mwaka gwe gwakubiri ng'asaba Katonda amalirize emisomo gye mu bwangu obw'ekitalo. Ono kye yakola yagenda eri baganda be okwali James Nsiko ne Royce n'abasaba ssente asobole okutaasa obulamu bwe. Nti era yamuggyako ssente zino yali mufumbira, wabula nga bwe yamuwa ssente teyaddamu kumulabako. Nti era waalingawo olukalala okwabeeranga abayizi ba UPC, nga lisiti eno ye yaweebwanga akakiiko akavunaanyizibwanga ku kugaba emirimu gya gavumenti. Nti era ku lukalala kuno omuntu yenna bwe yabeeranga taliiko ekyokufuna omulimu yakyerabiranga bwerabizi. Omulundi gumu Kazola ono yagenda ewa minisita eyali avunaanyizibwa ku makolero nga Adoniya Tiberondwa, nga musajja mukulu ono yali mukwano gwa famire ya Kazola. Nti kyokka Kazola olwatuukayo, Adoniya yajjayo olukalala okwali amannya agaali gamuweereddwa, n'amutegeeza tewali ngeri yonna gy'ayinza kumuwa mulimu mu kkolero lyonna nga tali ku lukalala olwo kubanga biragiro okuva eri abaavu. Nti mu mpolampola abayizi baatandika okubeera nga bayingira Nsiko, abamu nga baali bamaliriza emisomo gyabwe, abalala nga baali tebannaba. Nti abayizi bano abaagendanga mu Nsiko baagendanga mu mpola nga tebalina gwe bategeezezza olw'ensonga nti bangi baali tebeesigaŋŋana. Nti bano baabeerangawo ne bawulira buwulizi nti gundi yayingidde Nsiko, era ng'abamu ku baayingira Nsiko mu biseera awo eby'omwezi gwali gwa 1991 kwe kwali Mugisha Muntu, Henry Tumukunde, Paulo Simba, Jeti Mwebaze, Kage Kagumire, tekako ne Peter Kahagwa. Ate ye Aronda Nyakairema eyali mukwano gwa musajja mukulu ono Kazola ow'oku Lusegere, era nga baasomanga bonna mu kibiina kimu, yamutegeeza nga bwe yafunye omulimu e Nairobi. Twobula kyamujja enviiri ku mutwe ate oluvannyuma okukitegeera nti musajja mukulu Aronda Nyakairema yayingira Nsiko. Nti bano abasigadde baasalawo kubeera nga bakkakkana nga tebaagala kubeera nga babamanya. Abamu ku mikwano gya musajja mukulu ono Kazola abaali mu Nsiko baateranga okumuweereza obumu ku bubaka nga balina ebintu bye basaba, ogeza ng'eddagala, teekako n'engoye. Nti ono olwafuna obubaka buno yadduka misinde n'agenda ewa Profesa Samuel Kalugire, teekako ne Juani Kakwezire okubeera nga bategeeza ku nsonga zino. Nti bano baali basomesa ku ssettendekero Makerere nga bali mu department y'ebyafaayo bagiyita history. Nti ono yagezaako kubategeeza obubaka bwe yali afunye obuvudde mu Nsiko, wabula ne bamutegeeza asirike nga balaga tebaagala na kubiwuliriza. Nti bano baali bateebereza nti musajja mukulu ono Kazola alabika mbega wa UPC. Era oluvannyuma olutalo nga luwedde mu 1986 bano baamutegeeza kate nti ddala kituufu baali balowooza mbega wa UPC. Olutalo nga luwedde, Kalugire ono oluvannyuma yafuuka Commissioner General wa Customs, ate Juani Kakwenzire n'afuuka Presidential Advisor. Nti kyokka Kazola agamba baasobola okubba ezimu ku ngoye omwali sportswears okuva ku university ne baziweereza bannaabwe abaali mu Nsiko. Nti bano baayongera kubeera nga beekweka nga tebaagala mannya gaabwe gabeere nga gamanyikwa, nga kibasabirira kiri kimu kubeera nga bamala emisomo gyabwe. Gavumenti ya UPC yamala ekiseera ekisinga obungi ng'eri mu kusonda ssente za church ssaako n'amasomero. Kino tekyali badde kibi kuba yali kaweefube mulungi, wabula ate UPC yali ekozesa omukisa guno okwongera okubeera ng'esiga enjiri ey'obukyayi naddala ebyobufuzi ebyokwawula mu bantu. Nti enkola y'abano ey'emirimu yali nfunda, era nga Kazola ajjukira bulungi omulundi gumu baali balina okwabya olumbe lwa musajja mukulu wa Iwayo Court gwe baali battira mu Kampala mu 1977. Wabula mu kaseera akasembayo gavumenti yalagira emikolo egy'okwabya olumbe gibeere nga giyimirira, kubanga famire yali tetegeezezzaako Prime Minister Otema Alimadi, teekako ne Minister wa Post Power Communications Akena Pio Joko. Kazola wano we yeebuuliza nti okwabya olumbe lukwataganira wa n'okubeera nga balina kusooka kutegeeza gavumenti. Ebyo nga biri bityo, omulundi gumu Minisita w'ebyenjigiriza Professor Isaac Newton Ojok naye yavaayo n'ategeeza nti abakozi be balinga embaawo enfu ezaalekebwa emabega mu gavumenti ya Idi Amin. Mu kaseera Idi Amin we yagendera, ebyenfuna byatwala ekiseera era nga bikyali bibi tebinnadda ngulu. Nti mu kaweefube ono waateekebwawo akakiiko akalina okubeera nga katunda ebintu ssaako n'okubeera nga kagaba ebintu mu bantu ab'enjawulo.
Tobula ekyembi omuntu yenna yalinga simu na UPC yali tayinza kubeera nga bamuguza ekintu kyonna. National Location Committee yateekebwawo yali ekulemberwa Andrew Okwale ngono yali mubaka wa Tororo South East. Teekako Sirwano Kabogolo yali memba wa komiti mu district y'Embalala. Mu biseera bya John Kazola eby'eddembe yasomanga nnyo Uganda Times ng'asomamu ebyabadde mu paalamenti. Wabula ebiseera ebimu ono yagendanga ne mu gallery ya paalamenti okulaba engeri ababaka gye bakubaganyamu ebirowoozo. Nti ebiseera ebisinga obungi ababaka ba DP ogeza nga Sebaana Kizito eyali owa Kampala South, Francis Kasula eyali owa Rukungiri East, Kitaka Gawere eyali owa Mukono North, Dr. Waise Mambo eyali owa Luweero Central. Ababaka b'ekibiina ki UPC baddanga mu kubaŋŋoola newankubadde ng'ensonga gye baalinga boogerako yabeeranga nkulu. Nti wabula ekikwasa ennaku kwe kubeera nga kino kikyaliwo n'olunaku olwaliro ng'ababaka b'ekibiina ki NRM baŋŋoola bannaabwe ab'opposition kababeere nga balina kye boogerako ekyamakulu ekigasa eggwanga. Nti wakati bino byonna nga bigenda maaso n'okkolebwa, Chief Whip wa DP John Magezi eyali akiikirira Iganga North West yakulemberamu ababaka balala bataano okwali Dr. Imuzira nga yali akiikirira Jinja East, Dr. D. Kazungu eyali owa Kamuli Central, omubaka P. Butumbya eyali owa Kamuli West, Mr. D. Nabete eyali owa Iganga South West, teekako ne Mr. Jem Paulo eyali owa Kamuli East, yabakulembera n'abatwala ne beegatta ku kibiina ki UPC. Bano mu kusala eddiiro baategeeza nti bakkiririza 100 mu nteekateeka za UPC. Bwetyo DP nesigala ng'erina ababaka 3 bokka, nga lino lyali kkonde eddene nnyo ku ludda lw'opposition. Tiwabula era oluvannyuma Alex Wayabire ngono yali wa Jinja North East naye yasala eddiiro. Nti nga bulijjo we byogerwa nti ebyafaayo biddiŋŋana, mu mwaka gwa 1964 Secretary General wa DP Basiru Batalingaya naye yasala eddiiro n'agenda ku ludda lwa gavumenti oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne pulezidenti w'ekibiina eyali Bendikito Kiwanuka.